Donas yaliko ekikolimo kimunyookako n'omumunyookako nga nswera. Ono nno n'omulimu gwaliko ekkata bagenda kumugoba. Yavuddeyo ne yeekubira omulanga n'akaaba amaziga amayitirivu n'atandikwa okwetondera abo bonna abaamukosa mw'otadde ne mwana mulenzi Rama Wonders. Era nga ffe Donas yatwamuwoningako ne tumugamba munnange ebintu by'okola obikolanga gwali mu kusaaga ng'ali mu kunyumira naye ebintu ebyo bijja kululumira. Ojja kukosa omuntu atalina kukoseka agenda kuba ekisiraani. Agenda akuteekeko omudibo. Bannanga agenda akuteekeko ekizibu nga buli wodda wonna tebakwagala. Ono yadduse Uganda n'ayingira eggwanga lya Kata. Kati nno nayo ali mu kaabirayo maziga. Bw'ati agamba omulimu essaawa yonna gukola ki gugenda. Era ng'alina omuntu omu gw'asonzeemu ennwe n'amugamba munnange gw'ogenda okunnemesa omulimu. Gwe wayogedde ebigambo ebyatuuse ku mukama wange. Essaawa zino eno njagala oyogedde ne mukama wange omutegeeze nti ebigambo by'oyogera si bituufu naye ng'ani agenda okukola ekintu bwekityo. Tubagamba nti emikutu gino gye tubeerako gye tuwangaalirako si buli muntu aliko nti muntu. Si buli muntu aliko nti nno mwangu. Si buli muntu aliko nti ayagala by'oba oyogera oba by'oba okola. Tukola nnyo obutambi ne buleka nga bukosezza emitima gy'abantu. Tukola obutambi ne buteeka abantu mu maziga. Ne buteeka abantu mu kulowooza. Ne buleetera Shaika nsigaziza ku chances 10 nsigaziza chances 6. Eizo okusigaza omulimu ekkata oba okumpa tiketi banzizeeyo. Naye ebigambo by'oyogera tolina proof. Mukama wange yatuse n'okugamba Hajati. Nati yatuse n'okungamba nti tukyakuuma tulaba obujulizi ono omuvubuka bw'alina. Kwe tugamba wakati wendi bakuumye oleeta obujulizi obulaga nti nze yabba abaana bewaleeta. Naye bw'onaaleetayo screenshot yonna nga ku baana abo abaasindika ssente mulimu erinnya lyange. Kampuni yange eya wano ekkata eyandeese eri wiringa okuleeta omwana oyo wano ekkata akole. Baatuuse n'okungamba Asiya we wanaabeerayo omwana anaavaayo n'aleeta obujulizi nti wamubba tugenda mutiika tumuleete ekkata ku musaalago. Donas yamumulabye. Donas kiki ekimutta era ki ekigenda okumussa gwe mumwa. Abaana ab'obuwala mufoge nnyo emimwa gino. Emimwa gino eno kintu kibi nnyo. Olulimi luno eno kintu kibi nnyo kuba ate olulimi luloga. Omuntu teyeetaaga kugendera mu ssabo. Asobola okutuuka ewuwe oba okutuula ewuwe ng'ali mu kisenge kye n'ayogera bwogezi bigambo ne bikuviirako obuzibu. Tulabye gye nvudde wa Donas ebbanga lyonna. Donas avuma abantu, ajereegerera, akoze buli kimu, awemula. Donas akaabizza abantu amaziga. Donas yavuma Mina da Queen n'asaba Allah amuyambe Mina olubuto lumutte afe n'olubuto. N'amuliisa embizzi akimanyi munne musiraamu n'agimufaananya. N'amuvuma bazadde be nga bafudde n'atuuka n'omugamba ajjeyo omulambo agufumba agunywemu supu. Donas yavumako fulufiga n'omusiba ne bamusiba. Donas n'avuma Avieta n'amufiira nako. Donas akoze buli kimu. Avumye Mama Brisha Kashi n'amulangira obwamalaaya n'ebintu ebirala abantu ne bakaaba. Nze nsiiba mbagamba emikutu gino tugikozesa naye ogikozesezza otya? Ebigambo bingi nnyo bye twogera nga bireka ebiwundu ku mitima gy'abantu. Bireka obulumi ku mitima gy'abantu. Biwomoggola ebituli mu mitima gy'abantu. Omuntu n'akukyawa igwe ng'obeereyo ogamba naye lwaki gundi tanjagala? Naye nga gwe weerabira nti olina ebigambo bye bwayogera. Ate ebigambo tebikosa muntu yekka oyo gw'oli mu bigamba wabula bigenda sigalayo bikose ye, abaana be, ab'eŋŋanda, teekako n'abantu abalala abatayagala bintu bya kisiru. Omuntu abeerawo ng'agamba naye kino ekyana naye bannange ekikazi kino naye gwe ogukazi njagala nagwo gutuukeko ebizibu. Ne guno ogukazi njagala me kyova olaba Donas bwe yafiirwa omwana abantu bonna baaseka. Buli kizibu ekimutuukako abantu banyumirwa. Buli waagwa mu kizibu teryamusaasira.
buli lwagwa mu kizibu ly'essanyu ly'abantu lwaki nti bangi nnyo baakosezza. Ojja genda oyogera ebigambo bikuleetera obuzibu. Abantu bakuteekeko ekikolimo, bakuteekeko ekisiraani, bakukube oguuso nga buli w'olaga tolina mirembe, bakuggyeko emikwano, bayingire mu bufumbo bwe babuteeteteganye, bizinensi ezizife, emikwano gikubule nga tolina w'okyadda. Naye nga gwe kennyini gwe weereetera. Obutambi buno bwe tukola buleeta abalabe mu bulamu bwaffe. Buleeta abatatwagala bangi nnyo bonna ne beesomba. Oli n'akukyawa nga tolina kiwamukola naye ng'alaba buli walaba adita ng'ayogera awulira ng'afa ayagala amukwata amutuge. Bwe bityo we bibeera. Kati w'oteekamu okuvuma abantu kiba kitya? Baanamu abaabaane abayina emimwa lwaki temwekomako omumwa n'oguleka n'oguwummuza tolina ky'ogenda kubeera. Abantu ne mubawa ebitibwa ne mubeera mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Si gwe olina osalawo obulamu bw'omuntu butambula butya nedda. Bannange mulekerawo olulimi olubi, mulekerawo okuvuma abantu. Donasiya byebyo ebiri mu bulamu bwe ate ng'ojja kubonaabona. Onoonye gwe weetondera nga tomulaba. Gwe olowooza ki ku butambi nga buno bwenkoze mmwe abalaba Donasiya embeera ze olowooza kiki ekimusumbuwa? Twesange mu comment section.